get that everything going on with you is happening because you're different. I understand because I'm not. Okay. Andy, I just want to know what do you mean? Freeze! Mr. McAllister! You passed our buck back there. Maybe it's time you focus on the hunt. Tulekera kamunana. Both know it always should. Tukyalengera katono nnyo. Look what old dinosaur I ran into. Okusobola okuba ntwejjukanyawo we twakomye. Naye nga tulaba Gates nateeka buli ky'eminsi okwereza. Etuusiddwako Asante wamu ne muno watch bulambalamba. Kati no mu kaseera kano nga tutandika bagamba ne estate zino zakolebwa okulekanya obulamu bw'omuntu buleka okuba ne bukyusibwa okudda mu mbeera erabika okuba ni nnungi nnyo. Era mu kaseera kano tulengera Nick Monahan n'omukyala waliwo kapate era kalayika okuba ne kali kanjawulo bakirabinga era buli kawungeezi bannaffe mu biti byabakuŋŋaanamu kwegamba Gates eno kyekyandibadde ng'ekifo ekyasinza okulekanya kibeera ekirungi ennyo kale no kwe kutandika okulekanya amunnyonnyolera bantu abamu baalaba kati aba akyamunnyonnyola ono watuukira kwe kumweyazika kuba abakyala mu mbeera ng'eno ey'okusisinkana oba okubanga get together wabeerawo okulekanya abakyala bakola ebyabakyala nawe bakola ebyabaami nze nasalawo okukola nga bwe njagala But ever since daylight savings, they come on just as I'm leaving for work. I've got to run a gauntlet to get to my car. You afraid of a little water? waliwo obutategeeragana I'll come to your house and I'll do it myself. Spring's coming. I hope that sunscreen of yours is waterproof. kadi yamugamba waliwo omuyaga ogujja naye saagolooze ne mutabani we yali waterproof ogenda okweregereza McAllister meyode ne Simon ndeka si wano onemuga si wano terera pate gwe okuddamu okunkwatako amagalo kyekintu kyo gyosembayo okukola kati nga mugana eva wano oba si ekyo olekere ekomera olukanga kangaani Simon seba abadde akangakanga olutalo kyonna kye luvuddeko abantu abazze kabaga ate okulayika ne bagenda maaso okuba ne bayombagana n'okulwanagana kati buli omu yeebuuza ki kyekyali kivudde naye nga bw'omanyi ebyendigi oli ayiwayo n'ataama sanywamu katono kakani nono klabu n'ekyankalana buli omu alina kukwatagage oluvannyuma kiyandi gwe saagala kwekanya ebintu by'okunswaza eri abalala buli kimu kirimu nnyo mwana wange omwana abuuza ki genda okolewa omwaka wo yambuka amadaala waggulu mbadde namaze Simon mumwantamatavaayo buku omuntu watuukira ogamba nti aba omukyala n'omwana bamutama kiki ekiba kiriwo tugenda maaso nage tukyatandika butandisi ate nate kale n'oluvannyuma waliwo era ajja akajuza mpola mpola ye mukyala ono Claire jukira alinga ayagala nnyo kajuza kikuma omubiri gwe nga gukola bulungi kati aba agenda ogenda okweregereza Katonda watu mulujja ewa Simon Katonda Simon bamwagudde yagudde ono kwe kujja esimu ayita obuyambi abomose yena naye akyalimu akalaba kale ono yayita obuyambi bageze okuleka ne bamutaasa anti embeera gyalimu kinungi tutandika butandisi nate nagambye ntandikwa tugenda maaso agi video seta wamu ne Rich Ibanda ate nga nabagambye E&E ekawuku butereevu efirimu egenda maaso aye tetwasibira mu ddwaliro waliwo kunkona police Nick Monahan, Frank Grido, original names. They say he's probably not in very much pain. Bagamba izo kwatali mbulumi ni wangwaita nadangulu. Joan, I know this doesn't seem like the right time. You saw what happened last night. Ekyabaddewo gyekiro. McAllister. Kirabika McAllister yamutobye n'amutuusaako kino. Kuba bakyankalanidde ku mbaga. Simon's a well-respected member of the community. Aga Simon is one of respected member of the community. Y'omu ku bantu abawekitiibwa wano. And then Simon went out.
bwe twatuuseeka Find him on the couch, but he wasn't. onaagamba Simon yatambuddemu akawungeezi ako n'agenda okuba nga anoonya wakakanira kuba obusungu ate bumuluma nnyo. I do everything I can to find that. Yamugaa tugenda kukola ekisoboka kyonna okuleka ntumanya ni yakoze kino. Kwe kweyongerayo. Think about what you're saying. Lowooza kuyogera. If Ben or another vampire did this, it doesn't end well. Yagamba ni wabanga Ben McAllister oba vampire yonna nga yakoze kino si kirungi. Kiyinza obutavaamu birungi byonna oba bibala birungi. Njagala olabe. Kaakano ne tujja tudda erudda. Nakyala Peggy Nyula aba atambula kwe kulaba ebimuli. Wabula yatyamu oluvannyuma lw'okubiraba yakwatako kimu ku byo n'akikkaanya kwe kuyitawo nabyo yanoga ebiwerako. I found these in your pots out front. Bino mbisanze miryango. Pretty, given the name. Abikozesa kujjanjaba. Darkest of dark magic. Agamba ebimuli kika kino bikozesebwa mu kutandika obulogo obw'omunda ennyo. And I know you've never been much into medicine. Yamugamba abantu abasinga boowa eddagala lino ery'ekinnansi by'obatabulira fina tumanyi kyogezaako okukola. Njagala olabe omukyalo ono agezaako kukola ki? Ye Devon oli amugambye nti ebikola bino by'oyina they are being practiced mu black magic. I'm so mad. Kakano muwala wono waaviirayo abadde nga tataba nkomamowe ng'atabuse mu mbeera bw'eti. Depends on how you look at it. I am trying to help people, Mia. Yamugangeze kuleka nimba yamba mwembi Mia. Doesn't understand my methods. Naye oluusi maama wo ayinza okuba tayagala ngeri gye nzijanjaba. Kamubuuzizza ku kimuli kino maama kyabadde ayombera. Kabaddeyo nno mu bisenge bya Nakyalo ono kaagala kuyiga ngeri ono gy'akozesa eddagala ery'ekinnansi okujjanjaba. Kati kumbe maama abadde ayomba waliwo ebikoola ebikozesebwa mu kuloga. Lwaki yasimbye bingi emiryango we kyekava kasiibula keka Mia kawala ka Peggy kaakano nitudde wa Nakyala. He was assaulted last night in front of his house. Bagamba ni Simoni yalumbiddwa ekiro kya jjo. Well, no one would. Ali mu ddwaliro mbeera mbi. But even if they suspect it was one of us. No, don't worry, I'm sure. First suspect alina kubeera ni kwenti top 5. They're always fighting amongst themselves, aren't they? Kwekwate kuwo ne yeeyongerayo. Pane yalowooza nnyo. No, was the last time Ne tudda ku akademe. partner she dropped the tray right in my lap. That skirt still smells like fetal pig. Ono alina munywanyi we. Kwe kumuwa kajambo bali. Tambula naawe. What was that? Kibadde kyaki ekyo? What do you mean? Kikyotegeeza. Give you the time of day when you embrace. Muludde okulayika ni mukwatagana ne mutandika okwekanyugira bujambo wane banga alwawo ensigo empya esigibwa. It's weird. There's something you're not telling me. Oyinza okuba olina ky'otaŋŋamba si kyo. Kati walengerera munnaffe kyali. Of course not. I have to Kati yamugamba mbadde nina bye ŋŋendako okusoma nja kukulaba. Kwe kweyongere. Kumba adduka ono. Ono kyava mbuuza. Kyekigenda maaso. Like she Ennaku zino anejjako. Kwe nange bwe guli. Kitegeeza oli wekka. Oli wa namunigina weerwaneko. Kati no tuba tuli wano Lucas. Banywanyi be bamulabira. happened. Namune twawulidde ekyabaddewo. How's your dad? Is he still? Ali atya kati? Yeah, he is. Can't be late for class again. Kati nakadde k'ekibiina ne kavuga. Tujja kulabagana. Munaku wavu. Well, better. You'll be running with us in no time. Ajja kutereera. Help me. Just a few times. Kati kumbe ono amuyinako obusungu. Leave the pack. Alina ono byakola wabweru wa paaka. Paaka! Kwegamba kyandibadde obanga ekibondo baba kyaliibo abanywibo mu byemisege kuba emisege gino gitambulira nnyo mu kirindi. Aha, erinnya lyetuufu kirindi. I went straight home. Ono alina by'atandise okukola ng'abikola yeka nga tali mu kirindi. Back you up. Kaakano no McAllister yajja baamuyita ku poliisi. Any of them have issues with Simon? Nobody likes this guy. Yabuuza oba ono yakyaddeko ewa Simon okukyala kwategeeza okw'embirigo kuba Simon yalumbiddwa akawungeezi ng'akomawo nga bwe yateranga okutambula okuva mu bbaala ekiro n'akubibwa mu lugye ewuwe. It's not gonna hurt me. Yamugaye si bwe kiri. If I were you, I'd focus on the people that he has hurt. Like Coach Ross.
I thought Ross and Simon were friends. Trust me. Simon doesn't have any friends. Kanani amuga Simon talina mikwano gyonna okusinziira ku kyada ogerako. Out of the basement. Okay, looks like as soon as Coach got here, tuba tuli awo. Football team, he and Simon got in some kind of argument outside the country club. And by the time Simon, kwega Solomon, bageze okuleka ni Simeon ono. Bagala okumanya biki byakola bweru kubanga bagayita alina mikwano nnyo wano. Go talk to Simon. Naye mbu membership mu country club. Nkwe ntugenda gezo kuleka ntogera n'abalala ab'enjawulo. Tulabe. Betusuubira. What to be done? Kwe kuddeeka omukyalo ono ateeka mula ogenda kubanga alina byalina okukola. Ogenda okwetegereza Christian. Kati kamugamu nango Christian wuno. Wano ne yeewuunya. Christian wazze otya wano? Head inside. Yitawo. Walk with Uncle Christian. Ono Uncle Christian sooka omwesonyiwe. Bye. See you later. Weeraba kwe naakulaba edda. Come on, what a sweetie. Kikyogezaako okukola. How dare you come in? Oyinza otya okumala gajja mu nju wotyo nga kitumanyi. Wano olina kubanga mugenyi naye ssebo omwami ajjanga nnyinimu. You didn't get back to me, all right? Agamani nkubira amasimu togakwata ate tonzirira. Tonight, 8 o'clock. Oluusi mmanya ni tugenda okuyigga ffembi. Oh, and if you don't show, I'll have no choice. Kati yamugamba kwate ekkubo kale oba tonjagala nonsange ewange eka. Akawungeezi tule ffenna ekyegulo. Bw'otakikola mwami nja mubuuliramu. Nakwawulamu ebyekyama. Katonda watu. Efirimu yaffe egenda mu maaso. What? Era twagala tuwe nga tumanya. I just moved here and didn't realize. Ludda wajje bigwere twakatundu ka 8. To talk about it. Musajja mukulu bamuyita coach. And you expect me to believe that Simon beat you into unconsciousness over a parking space? Kati ngamugamba oyagala nzikirize ni mwali muyombyemu ne Simon kubanga ono yagambye Simon talina mikwano abantu asinga bamuwalana. Kati bw'otandika okugamba nti omuntu omu yadde amuwalana kuba bayomba ku pati n'abalala tebamwagala n'ono naye tayagala Simon. Lwaki? Kati mbwe empalana yaabwe yava ku parking lot ng'oli wagamba nze mpakinga wano owulidde ne bayombera awo era ono n'amukuba ku ekyo. Kati yamubuuza nti kyogamba we kyava. Most people seem to think Simon had it coming. People like McAllister. But if you thought he did it, questioning me. Oba walowoozezza ni McAllister yakoze ekintu ekyo lwaki wandibadde ompita? And I'm going to continue. Nyamugamba ni mpita buli omu era ngenda maaso n'okubuuza buli omu njabuuza n'abalala bangi. Eno si enkomerero y'okubuuza. Kono ni kale. This whole street. Talked to everybody who was home last night. Not a single person knows anything, saw anything, heard anything. McAllister's alibi. Kakano nyamuga kyewunyisa nnyo. Omusajja n'akomawo ekiro ne bamukuba kyoga ate yakaabyemu kaawo. Ne bagunda omuntu ng'engoma ne babulwawo awulira ne waliwo omuntu gwe bakuba oba ekintu kyonna ekigenda mu maaso tekisoboka. Simon's vitals are improving. Is he conscious? Kakano simu evudde mu ddwaliro. Bagamba ni Simon agenda atereera naye tannadda ngulu wabula vitals ze zigenda zikyuka kiringa oba enkuba y'entunnunsi ze zikyuse kuba mwedde entunnunsi zikuba mu ngeri ya bunafu naye kati zizeemu ku maanyi. Kakano ono yamuteegera wano. What did you tell your friends about me? Lwaki ogenda maaso n'olya mikwano gyo biki byobabulira ebinkwatako? Now? Kiba mu ngeri ya lugambo. Sina kinabagambye. I didn't give them any details, I swear. Agasaba wadde details zonna ebyo byonna byoli ebirala. Nabaga ebugambye oli wanjawulo you special. Ate bagamba special kitegeeza oba olinga bo kyenkana kubanga bo bamisege bafuuka emisege. Neno n'omuntu okubanga ofuuka musege kya buseeri. Nze mba njagala ne nfuuka mpologoma. Peggy. I was supposed to help, but it only made me feel worse. And kati agamba ebintu bino bigenda bifuuka mweraliikirivu nnyo ku bulwadde obugenda butaama. Omuntu olina kwera nange nalinga ggwe munange nga naakakimanya nga neeraliikirira nnyo. Era luno twali tutandika okwagalana kwaffe nalowooza oba mu ngeri ey'okwagala no matooke gano tunaatuuka nenkuyisa bubi ne munange nasaba nnyo kubanga bwe yawolofuzzo engege ziri bimenke. Kati bwe bamu mukwano emenka buli wamu okwanibadde okunywegera ekaba eruma
kati oba olina okukola ki okwekuuma wenyumirwa ennyo etaama wesunguwala etaama eri awo ne tudda mu ddwaliro. Nyagala kubuuza ebibuuzo bitonotono. Are you sure you and your mom didn't hear anything? Okakasa mwali mu nyumba nga bakuba kitammwe n'otawulira. Really? I was doing homework for a while. Kati nga gamaama yagenda mu buliro mayi maama yo bakamangu. Kati ate nze mbeera nnyo kusimye nga nkuba omuziki. Kati nduza headset nali ntaddeko nnene nga zikuba nnyo. Kataata ne bamukuba nga tawulira. Naye oyinza okufunamu ekirozo omuntu yenna eyakuba ekitaawo. Mbadde manyi oli ku ssomero okula ki wano? Queen mbadde nnindako ndabe oba waliwo ekintu kye mwetaaga. Naaga tofaayo nja kuyita ngaliwo ekibadde. Oba olina omuntu gw'ojjanja bwe nagamba nja kuyita ngaliwo ekibadde omanyirawo. Abasinga bonna balowooza ni Mr. McAllister ayinza okuba yabakoze kino. Kuba bayomba mu lujjudde ku kiraabu. Sisina kye twazudde. Kati bayingira mu kasenge k'abasawo. Ogenda okweregereza dirisa lye liggule. Bana. Omulwadde ku buliri taliiko. Omulwadde alazeewa. Yagezaako okutunula buli wamu wonna wonna yeetegereze naye nga waapi. Omulwadde is not available. Omulwadde akyunkumuse. Munnange. Glad you decided to come. Nsanyuse niwasazeewo okujja. Your threat left me with little to. Munnange ku nkanga gye wankanze nnyinza obutajja. Were you looking for a good excuse to come out and play with me? Guilt-free. Galinga mugatwala eri onoonya kyakwekwasa osobola okujja okuzannya nange. Come on, dinner's ready. Galinga mugaka ngufunira ekyokunywa omugenyi wange omulungi. Ono gwe bayita Rwanda Mitra. Sebo dina n'agifuula ya candlelight. Omanyi kando izo zikola nnyo kwegamba zireetera muddu eri ey'omukwano okulinnya. Nga mutaddeko kando izo ziba za bbeeyi muko. I can't figure out why. So tuyinza okuwesa tadooba nefuuka tadooba light dinner. Ojizanyisa. I wasn't going to do this until later, but kati yamugamba ni abadde alina ekintu kyagala omuwa bbanga ddene naye aba tafunanga mukisa. Mr. Me? yeah. Ojimpempeta. Mbu yali abajjajjaabe. For generations back. Kakati naye mbu yagisikira. Bajjajjaabe baagimwa ne bamugamba oligiwa omuntu gw'oyagala. Christian, I can't accept that. Kadi yamugamba okimanyi sobola jikiriza empete eyo Christian. I want Dylan like. Okimanyi bulungi kakati jukira eri gyali gyafumba. Yazaalayo n'omwana. Regretted that ever since. Niye ebintu byensi bizibu omuntu ayinza okwesibako. Kubanga ono gwe bayita ndowooza omusiguze. Kati kyali mukola ayagala kusigula. Omukyalo ono amweddize. Mukazi wa mukwano gwe baasoma bonna. Sorry if you misunderstood. Nsonyiwa bw'oba tokitegedde nga bwe nkikugambye. Naye munnange omwami oli mwagala. Ate mu by'obufumbo waliwo wootuuka nga bbaawo tokyamwagala. Naye ng'abaana bali boozadde obaagala nnyo. N'ofumiitiriza n'omanya w'okwata ekkubo n'oviira mu makaago abaana bo bagenda kulayika ne bakula bubi. Kubanga abaana bonna emyaka gyabwe n'ebiseera byabwe eby'omu maaso biyimiridde ku ngeri maama bwe gy'abayigirizaamu olwaleero. I love Dylan. Kaakano omwami ono kino kyakoze kye bayita loosu. Won't break the bond between us. Era ogenda okwetegereza. Goodbye, Christian. Weeraba Christian yamusiibula. Sikiriza! Can't be broken. Ekyo kirike. What is this? I want to be with Dylan. Njagala kubeera na Dylan. Kankulume. Kadi yamusimba amannyo. Lodi yamugamba nze nandibadde yakufuula. Omukyalo ono baali basoma vampire zino nga basoma ssebo bwe baali babeera mu buvubuka bwabwe. Agenda okuluma omukazi. Dylan yabaddeko nga yeebase. Ebintu bya vampire ssebo connection eba y'amaanyi olwo bamuluma omanya ni bizibu.
There's no way he left this room. Katukwale kubo tukomewo mu ddwaliro. We picked anything up? Agamba ni mwami ono mu mbeera gy'abadde tewali ngeri yonna gy'ayinza kuva ku kitanda n'atambula. Newankubadde abadde alina amaanyi ng'akomyewo engulu. Tayinza kuba n'amaanyi gadduka gatambula. Kati bagenda okugyayo surveillance systems oba kamera bye bizaakutte footage oyo nga ziragani omusajja yafulumye compound era yagenza dduka. Kaakano tugenda okudda wano. Ono yeewuunya engeri mukyalo ono gy'amweyisaamu amwebalama amudduka kiki. I realized it's not such a good idea. Munnange ebintu by'okweyagala byali birungi naye nakitegedde luvannyuma nti sikyali kirowoozo kirungi ekyokuleka nti oyagala. Wali owuliddeko erinnya ly'omuntu gwe bayita Namumenya? Namumenya aba amenya mitima. I never meant to. Kyale yaseka omanyi nze saagala kusekerera nnyo ali mu mbeera embi. I'm sorry, Charlie. Kyale we yali atwala omuwala ono n'alaba oli omulenzi bw'akaba ng'alaba yaliko gw'olabanga akubye hiiti. Kati nno saawa ensi eno obulamu munaye bubanga nsozi nakukkirira. Abantu abasinga alowooza ajja kwambuka bwambusi mpaka wa oba okkirira oba olina okukkirira munko sebo kamugale kijja kusoboka naye ng'ekyamazima bambi kwe kaali kaagala naye ku lw'okuba kakizuula nti ate kayinza omumulumya mu kikolwa eky'omukwano. Kakano tugenda okuddako omukyalo ono akomawo yeekwetakweta. Yeah, I've been here all night waiting for you to get back. Awedda nkulinze wano kiro kinamba okomewo nkulu nga nkulinze. Is it true? Kituufu. Yalabye vampire ziraba connection eba y'amaanyi emirongooti giri sharp. Yamulumye. Wasn't my choice. Naye tekwabadde kusalawo kwange. Who did this? Who did this? Ani akikoze? Christian. Vampire zirina eyo bondi oba bondage. Akulumye abawankizo nnyo gy'oli. Kali musajja mukulu yasooka n'atuula wano n'akirowoozaamu. Nga tabiteke. Abula obusungu n'okusiiraasiira. Kibaddewo kiti olwo azzaaki okufuna ekirowoozo ekikuluma. And you had nothing to do with it. Ate n'oŋŋamba mbu simanyi tobibaddeemu ng'akulumye. Ogenzeyo otya era kitandise kitya? Kubanga vampire okuluma kuba kusiga ate yaba mmeekawo. Kati wabeerawo bondi awo. Era okumuluma kwabadde nga kuleetawo bondi. Yamuyise mu ngeri y'omukwano nga bulijjo. Yamugamba mbadde nga njigga naye. Kale nno kyali kyaluli omukyalo ono yabeeranga n'amaddu ng'awulira agala kunywa ku musaayi guli fresh. Ate nga Christian byakola. Kati n'agendayo ne bayiga bonna ne banywako olw'olumu. Naye mpaka yatuuka n'amugaa kye tukola kikyamu. Tukireke. Oli n'agaana okireka. Munerera abadde agenze mugaba bireke. Precisely what he was hoping you would. Kati bw'atuuse n'amuwa empeta ne mubulira amazima nti gwe njagala. Ono omukazi alina amazima. Yamugamba amazima. N'amugamba ansabye obufumbo. Naye ng'ono takyewuunya. Kati esooka n'atunula n'ayeeya. Nampa essimu yo. Yamugamba mpa essimu yo. Why? Lwaki ate? Gireete essimu mpa. Toyagala gimpa. Kozi sina bwogerero oli gwe baagala ennyo wange iyo wensaliddewo munnange nkomewo gy'oli kubulira amazima go gwe njagala kati yambuuza ogenda kukola kinaafuluma egenda maaso Richibanda gye muli tugenda maaso ne firimu emanyikiddwa nga Gets Vicky Videos is Single Man the Chair. Tugenda maaso ne firimu eno twakumanya ddala gye biggweera.
Kakati munnange. To where? Bano balabye omusajja ku kamera nga adduka addusa dda side wano. Ogenda okwetegereza. Bino ebyamubaddeko ebimuweerwamu obujjanjabi yabyekuuliddeko wano. Sooka olinde neetegereza. Bingo. Esimu. Looks like that's not the only thing you left behind. Era bisenga si kyekyoka ekyamuguddeko. Esimu, ettaawo ly'abalwadde n'ebirala. I can't believe you didn't tell me you were breaking up with Charlie. I know. Kati ono munnange yajja nga mugasa kitegeera tewaŋŋambye ndi ogenda kukyawa Charlie. Now you're doing the same thing to me. If you Engeri watandika okuneewala n'oli naye n'omwewala era bintu ebimu oli mutukola ebyo. You're my best friend. Oli mukwano gwange asinga sola kukyawa. lately. Olimba. I know. I haven't been a very good friend lately. I'm sorry. Nsonyiwa kale mungejje badde nkwesizaako. Going on. Kyekigenda maaso. You want to know why I've been acting so weirdly? Oyagala kumanya lwaki mbadde neeyisa bulala ensangi zino? Freak. I'm a freak and I didn't. Kale ndi kimenke. It's you who won't want to be friends with me. Era simanyi nti nyandyagadde okuleka ni gwe. Okikkiriza era ebbanga lyabadde agezaako mwewala ekyama kino. Singa akimanya ajja kulekerawo okwagala okuba mukwano gwe. Nkweni nkumbuulire. Mukwano gwe ye muntu abeerawo kobe ng'otunula ng'emmenke. Era mukwano gwe oyo omuntu gwe mwakola nagwo ebyeddalu. Ne mugenda mu ndongo embwa bwe baluma era mukwano gwe asigala akubeererawo. Kale kyava amulaga. Ne obeera musajja mubeera yonna ey'omukwano. Ha! Ogenda okugwa ku munonga. Alina ebikoloboze bw'atyo alinga amera emisuwa. Ofulumira w'amagye. Kati kumbe ono yafunye essimu y'ono yamuweereza message ng'emulaga mbu nakyala Claire we yakoma okutegeera. Munnange n'ebintu ebisinga okutabula abasajja obimanyi abakyala abo ne ssente. I can't believe you tell me about Andy. You know I can't talk about patients. Even when they're my best. Kati ono yajja mama n'amugamba n'ogenda maaso mukwano gwange n'abeera mu kizibu ekyo n'otaŋŋamba. As long as Andy takes them. Teboogera byama by'abalwadde kwenika babeere mikwano gyaffe kwena ddala abo. What if she doesn't take it? Kati yamuwa eddagala lyakozesa kwena watya nga talikozesa. He's not taking the medication. Kyoga atalikozesa eddagala. Nedda ekyo si kyembuuziza. Ngambye wayinza okubeerawo engeri endala ey'okumuwa eddagala n'awonera ddala. Her body will eventually turn on her. Ekintu ekyo ekimuliko singa kinaamusinza amaanyi kiri ekirwadde ekiri munda kikula. Alinga alimu species within another. Pretty sure Simon just. Kakati no singa kinaakula. Yeah. Mbwaba wakufa ne tudde eno. Kati mubagenza okusaba list ey'abantu abadde mu parking y'eddwaliro mu budde obwo. Kwabaddeko ne Karen Kaminski. Njagala olabe. Munnange ono kyava akwate kubajje wa Karen. Asooka mbuuze. Wabaddeko mu ddwaliro mu parking road wenyine basanze ebintu biri ebyadde bisuuliddwa abadde omuluka y'ono. Simon's been. Eya Karen. Kati ate munda. The pack already thinks he forced you to sleep with him. Lwaki omusajja ogenda maaso n'okumuyamba? Twatandise n'okulowooza mu paaka yonna oba mu kirindi nti olabika owebaka naye. If it meant he would leave and never come back. Omusajja oyo talina mikwano nabo bennyini baali bamukyawa. Baba bali awo. Ono yawulira. Baba bawulire bano bamiyaayu. Abaawulira nnyo. Kati ebweru waliwo abalumika. Kumba ofiisi ali ku duty. Yangu nkujje ku duty. Ofiisi engeri gye bamuyoola. Panna. Kiki tuliko? Kwe kujja emundu amaaso bagafudde. Awo enkomyo tegeera. Nenziramu tegeera. Ali mu kutya musajja wattu. Tusonyiwe tutegedde nnyegwe. Yes. I know you know about them. Mama nyawo. About us. Manyi otumanyiiko. Put that away. Teekeri muntu. We're not gonna hurt you. Situgenda kulumya era singa kyabadde kyakuba singa twakumaliriza dda.
kwe kumuwa 5. What do you mean? What us? What us? What are you? Kiki otegeeza? You call us werewolves. Agamba. Ababuuza ogambye nti otumanyiko kiki abalala biki? Abala mwe baani? Kwenifu batuyita ba werewolves. Bayina ekirindi ekyabwe ekyaba werewolves. Abadde amanyi mu Gates mulimu vampire zokka. Kakati mulimu ne bamisege. But no one stepped forward. So a vampire must be responsible. Which means the truce that's enabled Kati bamugamba kye tubadde kutwebuuza. Okulumbibwa kwa Simeon oba Simon. Vampire bwe banga yakikoze. Waliwo olutalo luyinza okubalukawo. N'abantu olutalo olwo nga lwagudde mu Gates wano luba lubafundiridde lutya kubanga vampire ne wolves oba werewolves zibadde nga zitambulira wamu ebbanga lyonna. Will your people do that? Huh? I'll try. Maybe Joan can convince them. She's been through enough. Poor Lucas. Kale no kyovola bano yabadde alina okugenda maaso okuyamba. Kyandibadde kibi nnyo ng'oli yafudde. Kati oba ono yayogera naye yamulumba. Tell the make of a car by the sound of his engine from over a mile away. What if he had headphones in? Werewolves don't use headphones. Kati yamugamba ekyasinga okutwewunyisa kwe kubani omwana yali mu nnyumba nga kiteeba mukubira ebweru. Twagala kumanya ani yakikola. Kweni omwana yali munda ng'alinako headset. Ali mukuwuliriza music. Kati no bamugambira ni werewolves. Teziwuliriza music wate zikosa headset. Yakomawo. Kuba omwana ono yali mu ddwaliro n'amugamba. Didn't do anything. I think he did. Yamugamba talina kye yakoze. Oba talina kye yali akoze. Kweni manyi ayinza okuba akikoze. It's because you didn't see anything. I think it's because you saw it too much. Temungamba nti tolina kye walaba ku lw'okuba amaloboozi gaali mangi. Nkweni tayagala maama wange. Sirika gwe mwana gwe. Agaye kubanga tayagala maama we. Anything, son? Nkweni oba olina ky'omanyi mbolera. Simon would have killed them. Huh? Look at me, Lucas. Mbolera Lucas, ntunuulira. You tell me what happened. Oyinza okumbula ekyaliwo. I heard my dad coming down the street. Nawulira taata ng'akomawo ajja aleekana ku luguudo. Until it's too late. Nga bugenze. He was clumsy. Ate embeera ze. And he was drunk. Buli wakomawo ng'atamidde. He got drunk. Bw'atamiira. It's okay. Akomawo n'akuba maama emiggo gya mirundi mingi. So I went outside to confront him. Kati bwe namula ng'atamidde ne ng'aliyo sigenda mulinda kuba maama. Kwe kumwambala. Ebweru. He started yelling at me. That was Yasooka anvuma. That I was an embarrassment to him. Nangamba nti nze nali mwana amuswaza. Nali muswaza. Before I even realized. Sina kye nsobola kukola ndi awo miguusi. I hit him. Nenga kankusabule namusabula. I didn't believe it when he fell down. Yagwa wansi nange saakikiriza ng'agudde wansi. It should have been hard, but it wasn't. Yandibadde muzibu gye ndi okuba naye koolo yanyangwira. And I wanted to hit him. Ne ngamba kankuba embwa nakuwa oyo. Ne mwongera. Ng'obusungu bunzita. Please. Bambi. Now that you know, what are you going to do? Tukutegezeza naye katugenda kukola ki? Nothing. Siwali. Jika yatawonu mulamu. Anything. Yadduse ne mu ddwaliro. I'm not gonna fault the boy for standing up to this man. What about the others? Naye ate abalala. It was Lucas. Ekirindi bwe kimanya ndi Lucas yakubye kitaawe kirala. Alpha. Ng'amugamba taata waffe mu kika ky'ekirindi kifa ba wolves. Mulimu Alpha. Alpha tebameggebwa babeera bannantammegwa ba unbogable. Kati omwana aba yakubye kitaawe naye aba Alpha. Baba bajja mulumba. Ano munnange nga tukwate kubo tujja tuddewa. Okay. Oba yoli okay? No. Olinga ina byaloza kweni. Tired. Sebo kati ali wa blood. Nebirowooza alina bingi. Oluusi oyinza okukola ekintu okuwonya omuntu naye n'omulumya. Charlie sick. Kati yabadde alina okugamba Charlie nti munnange nina ekindi obubi naye yamugambye twawukane.
So singa yamugambe nina ekizibu ekitanzikiriza kuba naawe ne baliya bombi kuba mu mukwano bwe kiba naye yasazeewo amulekulire kubanga akimanya ekizibu ekimuluma si kyangu kyakukakkanya ono kyava asituka kwekwesala Brad nkeni olaba goba weeraliikirira ni omanye oli monster kati ate ffe tuli balala nnyo ono ali monstrous. We regenerate faster than humans. So, what about Simon 4? Mbutuwona mangu nnyo okusinga abantu. So, then we don't know what would happen if... Ekitegeeza kyekiyinza okubeerawo nga tunywegedde kwe tukigezeeko engeri gye bali bombi ndi bakimenke nibaagala bakigezeeko obono bwayingira amagye tewabaawo bulumi tulaba the gates egenda maaso kaakano munnange oluvannyuma ne tujja tudda erudda akawungeezi naine wabweru mu kibira musajja mukulu baamukutte. You had no right. You had no right, Dylan. Yamugamba toyina lukusa oba toyina lukusa kuluma mukazi wange nkoi naawe tewaluyina. What she is and what you both are. Amusibye emiguwa kayo naawulira obusungu kyava amuyira amafuta mazzi si mafuta. It's a lie. Now you can buy all these fancy trappings and your house and have the 9-to-5 job and you can have the pretty little human daughter, but no matter how pretty it all looks, it's nothing but a lie. Kadi yamugaa bino byonna byoliko bulimba ebyokubeera mu mbeera eyo oyinza okubeera ne muwala wo n'omubeera ng'omubuulira byonna n'obanga muli mu bulamu bwa bulijjo naye nga bonna bulimba ne munywa omusaayi mu firiji vampire zinywa musaayi ekyokuba ni onywa guvudde mu blood banks tekikufuula kyanjawulo kufa abanywa ogwa ddala ate ogwo omusaayi omuwalu ogwo oguwoze ogwo guyisa bubi vampire kati yamusiimulako ebizigo kuba balina ebizigo bye beesiiga okutambula emisana ge mazzi gasoose omuyira n'amugyako ebizigo byonna. Mwana twali ba mukwano kyali wange okola ki kumbe bunaatera okukya ono yatuula wali n'alinda enjuba eveeyo vampa erina akazigo ke yeesiiga oba tokalina aba akusiise ye kyava asimbula ave wano enjuba ogenda okuvaayo baasiika ono nga kwe balaba nagambye asanti mukizi mix nasane kale pawuda kanzali kalungi nnyo era osoloke tusaako kuva matundiro gonna wakati mu supermarkets n'amaduuka wonna ga bulijjo kakano mu kaseera kano ono kye yakola kwe kulekani ayita coach basobole okulekani boogera ne Lukasi kubanga ekintu ekyokwebuuza ani yayituusa ku Simon obulabe baali beebuuza ani ayinza okuba ni yakola ekyo olw'ensonga bwe kubanga ekirowoozo kiba kikyali ku vampire muzi zaamutuusaako obuzibu kiba kikyayinza okuleetera obulabe okubalusaawo olutalo wabula ono yabatabaganya kyova baleeta coach basobole okwogera naye era n'amusaba omwana ono obutamutuusaako bulabe yamugamba kibadde kitutte akabanga okulayikani omuntu ali mu kifo ng'ekikyo nga tusobola omwesiga baali tebasobola kubeesiga munnange egenda maaso kandi ogenda okukeera kyekyabadde mukyala akomawo solo omwami akomawo mukyala ali wano kikyokoze nkaini mutereezizza amudireetinze amudiriitinze oba ozannya n'okuzannya yamugaa kyolina okumanya ne gweokyali mukazi wange bw'oba okyali mukazi wange waliwo byonna okola ng'ebyekisajja okulabika ni nsigala nkulina
waliwo omusajja ebintu byateekeddwa okulekani akola mu buli mbeera yonna okulekani omukyala ne wabanga atendewaliddwa omusajja waliwo ebyekisajja byokola osigaze omukyala kale ono agenda okulira asiibwa mu kawompo mu kawungeezi kano kennyini nga tukwate kuba otudda ewaka ewa Nick Monahan n'omukyala balika akunywa gye bajja okukolera local policing wali ebizibu tebimanyirikikika kuba munange oyinza ovuma omuntu nolowooza ovumye omuntu ekiro nakuluma nga vampire oba kale najjanga akawundo naye nga kanene okwenkana ente kati oba olina okwegendereza mu community mwoli baani boonyeeza kati ngaono kaasooka afuna ekyokunywa lindako muyinza okutuuka mu community oba mu society nolowooza ni gyozza ogenda kufunirayo emirembe naye ng'ogenda kukaaba mpaka kali musajja atwaba abirowoozaamu aba ali wano totya todduka oduma ki kakana nzize kusiibula naye njagala mbeeko byenkulabulako nga sinnagenda olowooza oyinza okwesiga vampires kubanga zitambula muli n'otandika okulekanya ozimba yamugamba ekikula kyaffe ne vampire twali banywanyi we zibeera we tubeera naye nga ekyali kibeerawo vampire zikola zaabyo ne bawolovuzi bakola byabwe naye nga balina koodi tontabaala nga siri kutabaala era ng'agamba vampires and wolves they are meant to walk side by side okwawukanako nammwe abantu neffe ekyaffe kya bulijjo kiri nakyo kiri mu butonde n'agamba wayinza obeerawo omuyaga ogutuuka naye mbadde njagala kukulabula tewandyagadde kubanga okyali mu gets omuyaga gwe gunaatuukira njagala oŋŋambire mutabani wange ekigambo kino ndi mwenyumirizaamu okay musajja mukulu okuva yatoloka mu ddwaliro kyava atema omulabi atemera mu feezi 2 ono yatya engeri mutabani we gye yamukubira ewaka waddayo abaaswala kanonye ekibanja ewalala tubadde tulaka 8 mwena abatwagira tubaagala nnyo era lumujja tuyongera okusanyuka abe wankulu ku Bashir natenga bulijjo Saka Movie Clinic ne Kagwa Videography tubaagala nnyo nga mutuwagira abankuumire